naye kyaki ezo zo kyemmanyi era oziraba omuntu n'agenda mu kyaki ate kati omwaka si gwe guggwako mukama mabaasa gabanga 15 eno ya kino tusonda kino twagala kukola TV twagala kukola radio twagala kugula ttaka twagala zimba kyaki ne bifuukira ddala nga Katonda tumufudde wa bbanja muwaaku we tubanga abamuwola kyola abantu ambatuka okusaba Katonda naga ne Katonda ku luno wootankolera nga mmanya tonjagala kale atuddeyo kati wali omusajja awandiise lisiti ye y'abasajja abasobola omutuusa mu kwogerako ne Katonda asookedde ennansana kyaki ezinyingi kyaki nyingi ennansana so tetulina kyaki yonna gye tukoze eki gye tusonzeeko mbu yagenda ku eno kyaki nyingi ennansana kati yagenda ku emu ku ezo agenda otuukayo ng'ogambye nga bamugamba asooka ateekemu akasente alabe omukulu era teyasobola mulaba olwaki teyalina kasente yaŋŋamba teyasobola esooka ssente muye teyali tekkirizamu nti singa yali tayagala kugula buguzi ebya Katonda kuba yali ayagala ddala amanye engeri gye basinkana Katonda kati ye yagamba oba kabya ssente tajja kuba ayagala ekyaddala so kati omwami ono Musumba Ivan we bwe yaŋŋamba ng'akyalina ennyonta ategeere ayogera atya ne Katonda afune amawulire agaddiza abeeri erukunjiri era kano ka vidiyo kano ke twogera kati abeeyo bwe banaawulira ojja kuwulira bajja kukuba amasimu bagambe banna ebituufu kubeera nasinkanako omwami omu nanyumiza ekintu ekyo kyaliyo erukunjiri naye yali tamanyi nti nze gwanyumiza ate nze nayogera n'omwami oli so kati omwami oyo ekkanisa ey'okubiri gye baali bamugambye ewali omusumba ayogera ne Katonda nansana yakola kano yaddukayo yagenda anoonye omusumba omulala omunene gwamanyi ayogera ne Katonda amwebuuzeeko oba naafuna batya Katonda omukisa ayogere nabo ekkanisa yaabwe kuba baasiba ennaku 40 baagala kuwulira Katonda kati nga bawadde ssente omusumba waabwe ajje e Kampala alabe abasumba abanene aboogera ne Katonda naye bababuulire boogera batya ne Katonda kati ekkanisa esooka yali agenze eri mu bitundu by'ennansana teyasobola kulaba musumba oyo n'agenda mu kkanisa endala ng'eri mu bitundu by'erugala bwe yatuukayo era naye yagamba olunaku olwasooka omusumba teyamulaba naye olwokubiri yagenda n'atuukira ddala ng'amanyi agenda kulaba omusumba naye yaŋŋamba ye yalaba omukyala eyajja nga yeebikiridde ng'abasiraamu n'amugamba oyagala ani ng'oli n'agamba njagala omusumba wa wano mu mundage nakye njagala omubuuza nze nange ndi musumba kati ne bamubuuza omusumba omwagaza ki nabagamba banne munyambe mundage nti y'ono nze gwe mbambuuza kyenjagala nga tayagala kubuulira buli omu nti azze kubuuza musumba ayogera atya ne Katonda era amubuulire nti bo basiibye ennaku 40 naye Katonda tayogedde nabo basaze magezi ki nabo Katonda ayogere nabo era omwami ono Musumba Ivan n'aŋŋamba ye teyamanya nti oyo gwayogera naye yoyo musumba w'ekifo ekyo era yaŋŋamba nti yalabirawo nga baleese abapoliisi nga bamukwata nga bamugamba yali yeebikkiridde ono ye yali omusumba naye ono bambi omwami yali tamanyi ng'amanyi linnya kati ate n'oli omusumba yali tamanyi nti wali abantu abatamumanyi waliwo abantu mu nsi eno abalowooza nti buli omu abategeera naye bambi waliwo njagala omanye tesi buli omu nti akumanyi oyinza oba amanyi erinnya naye nga tamanyi nti yeggwe so eno erugala eno gye tuli mukyala yo naagaba amamotoka kyenyinza okugamba kanisa yali mu bitundu ebyo lugala ye yamumbuulira naye si kirungi kati okwogera toyogera amannya kakati omwami oyo ne bamukwata ne bamutwala ne bamusiba oyo mwami Musumba Ivan nga kyebamuvunaana nti alabika alina ekikyamu kyagala okutuusa ku musumba oyo lwaki gwanoonya era n'abanyonyola nti bo basiibye ennaku 40 baagala Katonda ayogere nabo naye kati ekkanisa yamusondedde ssente ajje e Kampala alabe abasumba ab'amannya abanene aboogera ne Katonda bamubuulire bo boogera batya ne Katonda nabo mu kkanisa yaabwe erukunjiri era n'aŋŋamba nti baamukwata ne bamusiba mukomera nga bamugamba ayogere ddala ani amusindise bakyabuuza omusumba nga tebakkiriza nti azze lwakusiba nnaku 40 baagala kuwulira Katonda engeri gy'ayogera lindako ekituuse omusumba ono gw'oli mu kwogera naye mu kkomera musumba ye yamusibisa era baamugja ku kyaki eyo abapoliisi ne bamutwala mu kkomera
era ekituuse omusumba ono mu kkomera mu mwogerera kwagala nnyo Katonda nti abeewaabwe baamusondera ajje abeeko amagezi gaafuna mu basumba bano ab'amaanyi bo boogera batya ne Katonda kyekimutuusizza mu kkomera ne musisinkana kati we namusisinkana nze namulaba nga azze munyiivu n'agamba ng'akuba ebisenge agamba omukyalo ono ngenda musiba tugendagenda mu bamateeka nga sinamanya agamba mukyala ki era omwoyo ali mu nze nannumiriza nti omusajja oyogerako naye era we namusemberera mpola nga kakkanye ne mugamba nze ndi mulokole era njagala kukubuulira ku Katonda era omwami ono ne ntandika omubuulira Katonda ne twogera kino ne twogera kiri kuba teyasooka kukkiriza yasooka kuŋŋamba tolina byonna bya bulokole ati naawe akulaba mu kkomera nze nina kanisa ate ebyokunoonya Katonda bye bindeese ne wano kwegandagana ebya Katonda mpulira oba si bituufu naye ne tukakkana ne twogera mpola ne mugamba nange nayina ennyonta okutegeera Katonda era namusaba mbeere mukwano gwe naye yanziramu bingi n'okusinga bye nasaba omugamba omwami omugamba musumba Ivan tuli awo munda awo mu kasenge awo mu kkomera ne mugamba era munnaye Katonda yandaga kino ne mubulira ku Adamu ne mugamba nayogerako ne Adamu era yaŋŋamba baagezaako ne mubulira emboozi nnyingi ebyenjawulo ne mubulira twayogera kumpi budde kutuuka ku kya era etwamaliriza omusajja agamba ddala Katonda w'amaanyi yafukamira n'awanika emikono n'agamba eddala mu nsi muno Katonda mwali n'agamba mbadde mmanyi nkomye mbadde mmanyi sina bujulizi bwe ngenda kuddiza abeerukunjiri mu kyaki abansimbisa e Kampala naye raba amagezi gange gaŋŋambye genda eri naye raba Katonda wampaludde n'andeeta mu kkomera n'enfunawo ekyo kyennyini kye mbadde emmeeme yange kyeyagala n'aŋŋambye ebintu byonna bye ŋŋambye sibuulirangako ebintu byonna byoŋŋambye sibuulirangako mazima naye omwoyo munze alumiriza nti ebintu byogera bituufu omwami yasanyuka era enkeera yagamba kanziruke mangu nzireyo lukunjiri abantu mbawo obujulizi obugenda obbeewuunyisa era bategere ddala Katonda ayogedde na kuba nayogera naye ebintu bingi Mukama byandaga ebya Adamu ebya Eva twayogera ebintu biyitirivu bamalayika era omwami yaddayo musanyufu nnyo omwami yaŋŋamba ye musumba Ivan n'aŋŋamba wojjanga erukunjiri bw'obuuzanga nti ogenda kyaki ya musumba Ivan abantu abasinga bagimanyi era nasinkanako n'omwami omu nannyumiza nti erukunjiri wali omusumba alina omuntu gwe yasinkana n'abaako be yamugamba nga basibye ennaku 40 baagala kuva eri Katonda era oyo mwami oyo teyamanya nti nze gwayogera naye nze nategeera nti musumba Ivan omwami ono yatuukayoko Okay. Kakati kyensinza okutegeera mu byonnyonnyodde era kyensinza oyiga simanyi abo bo kye bafunyeemu naye neeyongedde otegeera nti ebiseera ebisinga oba ebimu Katonda akuyisa mu mbeera eyo embi obeeko gw'oyamba nti eyo embeera eyo embi gy'oli mu kuyitamu sometimes oyinza okuba gikuyisaamu olw'ekigendererwa lwaki nti kati gwe mu kukwata wano walaba kibi bakutwala mu kkomera kumbe mu kkomera olina g'ogenda okutaasa kubanga yam very sure Pastor Ivan senga teyakusisinkana mu kkomera ebyobulokole ayinza oba yali abitadde wabula yali aweddemu nnyama kati kyenkugambye nti embeera embi gye wali oyitamu bakusibye bye bakusibira tobitegeera bakutawo kiyiifuyiifu kuba teri ayagala kkomera okitegeera era bagamba wano buusa akwagaliza ekkomera akwagaliza oba kufa bwe bagamba naye eyo gye wayambira because ate tomazeeyo olwo babadde ogenda kukamalayo simanyi naye wanyumirizaako lwero olunaku era lwewasanga lwewayogera nga waliwo awulirizaawo lwero we nali nyumiza oyo musumba Ivan ku makya ng'asiibula ne wabawo omwami eyaŋŋamba nti obadda munyumya emboozi ekwata Katonda nga neebasaawo wansi ffe twali tumanyi omwami abantu bonna bali mu tulo etwayogeranga naye omwami yagamba nti ye yali yeebase naye yawuliranga byonna byonna bye twayogera era we yayimuka n'agamba ye ekimusibisizza yali alina gwe yaguza emmotoka naye oli yali asasula kitundu naye kati ono we yagenza okukwata emmotoka ate ne bamukwata nti abbye emmotoka
nagamba ye kyekyamusibisa nagamba naye okusinziira ku mboozi gyawulidde nga nyumiza oli Pastor Ivan ye yali yeebasaawo wansi nagamba okusinziira ku mboozi gyawulidde yeebaza Katonda olw'omuleeta mu kkomera era n'agamba waddayo agenda kusonyiwa oli eyamusibisizza era amwebaze kuba Katonda amukozesezza omutuusa ku bigambo ebitagulwa ssente byabadde tamanyi nti mu nsi gyebiri era omwami oyo yaŋŋamba ebintu bye tunyumiza byefaananyiriza ebyaliwo ku mirembe gy'aba Pawulo n'agamba olaba Katonda yasinkananga abantu mu ngeri enjawulo era omwami naye yali musanyufu nnyo era naye yafuluma agamba Katonda amusinkanye kale Samikege gange tulina Kalyango Joel tugezaako kunyumya si pastor si mutume si teacher si biki just ye muweereza ate n'ekirala awaliwo batera okunkubirako nga baŋŋamba mukulu oyo njagala anyamba ŋŋambe ensabireko wanedda tetuli wano kupromotinga church yonna ng'osobola okusabira w'olaba gwe watuufu okusinziira ku ntegeera ye eya Katonda okitegedde abalabi mugenda kunsonyiwamu ngenda kuba Kalyango sibuuza bibuuzo bye muteekako mbiraba lwa nsonga buli we nadda mu bibuuzo neesanga nga tuli mu kudda abamu baba beetaaga emphasis ku bye tuba tusomesezza ne twesanga nga tetugenda maaso tuba tuddayo buzzi okiraba nti ate osomeseza ku tithe oli nagamba naye sigitegedde bulungi mugiddemukko yes tujja kugiddamu naye munzikirize si kati njagala Kalyango asooka amaleyo wadde bingi tebiyinza obutaggwayo ne tutambuleko twakoma ku sitole ya Yesu kati njagala abeeko ekipya ky'aba atugamba byali bitya especially nga bamaze okutta ku musaalaba Yesu biki ebyaliyo era ennaku lwaki zaali 3 waliwo ensonga nti lwaki zaali 3 si 6 byonna ogenda kuba obitugamba biki bye walaba nabagamba episode za Kalyango ku YouTube channel twazituuma ebyama bya Katonda ebyama bya Katonda so from episode 1 tuleka tuliko episode nga mmeka 18 17 eno gye tuliko ya 18 yes so muzinoonyeko mulabe oyinza obutabitegeera nnyo obeera ng'obiguddemu mu makkati wano it is better n'oddayo ku esooka n'oba nga ate otegeera buli kimu ntumira buli omu abali mu UAE abatulaba abali e Germany mbaagala nnyo abali waliwo eyampeeza message eyanneewunyisiza nga ali Somalia tukwagala nnyo bambi okubanga olaba then Kenya waliwo omukyala gwe nagambyeko off camera akwagala ennyo ali e Kenya bamuyita mukama erinnya ndabika ndyerabidde kwagala nnyo kuba agamba nti byoyogerako era byolaba naye byalaba naye yenjawulo between you and her nti tannatuuka kukkirizibwa kwogera byalaba so kitegeeza ebya Katonda biri mu grade ebirina ekiseera kyabyo bamuyita Kayitesi Zulaika ali Kenya akwagala nnyo then n'abantu bangi ab'okutteko abakwagala abasinga babagala ennamba yo abamu babagala kusisinkana so njagala ofusoko clarifying ku ekyo tuyoke tugende ku topic abagala ennamba n'okusisinkana especially okusisinkana soko clarifying mwawo kakati abagala ennamba omwami ono mwami Samike musobola omuweereza message ennamba jaggibawa bulungi nnyo ate ekyokulaba n'ekirala waliwo abeera bagamba nti twagala kulaba ekituufu nze siina gwe ŋŋaana kulaba naye embeera nsaba Katonda ansinkanya abo abalina ennyonta n'enjala ey'okumumanya nga bwe tuba tusinkanye obudde obwo bubeere bwa muwendo nnyo nga bubayamba okwongera okukula mu mwoyo kyenyinza obbagamba n'ekirala ababuuza nti tusabirewa nakyogerako la neŋŋamba nti ekkanisa entuufu eri munda mu mutima gwo era Mukama mwayogerera era omwo
ye nnyumba ya Mukama gwe kennyini. Era Katonda ayagala abamusaba mu mwoyo ne mu mazima. Okumusaba mu mwoyo kitegeeza ng'omuntu w'alina omubiri n'emmeeme n'omwoyo, sabira mu mwoyo si mu mubiri. Ate okubeera nti osaba mu mazima, sabira mu Kristo kuba Kristo ge mazima. Leka Kristo ali mu ggwe y'aba asaba eri Kitaffe nga si ggwe, wabula Kristo ali mu ggwe y'aba asaba nga si ggwe, oyo Kitaffe gw'agenda okuddamu. Okay. JS abo bali mu habo babayita JS Medical Hubs, abali nansa naawo banoonyeko bye bakujjanjaba n'eddagala ery'obutonde obuli nakyo. Musawo John ajja bakwata bulungi, ajja kuba akunnyonnyola. Ate kye mwagalako kiri kimu, kyatasobola nga kyo takijjanjaba ajja kugamba ekyo sikikola. So UTI azikutawaanya, munoonyewo kwezi ennamba ajja kuba atakolako bulungi. Musajja mulokola ajja bakukwasaganya bulungi, mubenga ate mwenna muli happy. Tobeera mu nnyumba n'ofiiramu olw'okuba nga toyina ate eddagala. Genda bakujjanjabe then osabe Katonda abenga ate akuwonya. Then Deny Events bagamba nti nno bo batimba butimbi. Oba oyagala okutimba omukolo gwo gulabike bulungi, ebyasimanya baluni tezaamaze, smart omutimbi yaggyeko essimu ku makya, munoonyeko ku bajeti yo gy'olina eyo. Ajja kuba atakutimbira bulungi obenga ate ofunamu omukolo gunyume, gubeere cheerful, gubeere ng'ebifaananyi era baba abikuba binyuma. Then abalala abagala okutuba oba oliawo obulango and all that, kuba kweza ennamba ojja kuba ate otukwasaganya bulungi. Leero tuli wano Chicago Mukono we tushootingidde akafuba kayita Chicago Gardens. Noza Chicago Gardens sinnaketegereza bulungi naye nga Chicago Gardens mukulu watu eddo omukisa n'agamba tushuuti ng'omanyi bizibumu olio tebaagala nnyo leeta kamera mu bifo by'abantu n'oli wabakkiriza n'agamba shootingirawo aba atakukoze bulungi. Wetushuutingidde bategeka emikolo oba balina ekifo kirungi ka compound kalungi osobola nga ate oteekawo emikolo gyo n'oba ng'onyumirwa bulungi nnyo. Bali Mukono Kigunga oba ate obatuuseeko. Kale tutandikire ku kya Yesu omukomerera. Tutandikire wano wadde tugenda mu nnaku 3, tutandikire wano kumukomerera. Wagambira kiwedde. Yes. So kakati Yesu Kristo njagala babuulira nti okusookera ddala tulina okumanya nti ye okukomerera ku musaalaba yakimanya nga tanaba kujja ku nsi kuno nti alikomererwa. Yamanya nti alikomererwa. Ekisooka bannabbi baali bakyogerako mu Isaya 5:3 awo naayogerako obulamu bw'oyo Katonda gw'alifukako amafuta byalifaanana era obulamu bwaliyitamu. Ate nga tusoma mu kubikkulirwa chapter 5 Revelation chapter 5, Katonda bwe yabuuliza nti ani ayinza okujja n'abikkula seals, who can open these seals, yali ayogera, yali ategeeza nti ani ayinza okujja n'atuukiriza ogwo omulimu oyo gwanafukako amafuta gwanaakola. Nga abali mu ggulu bonna bamaze okutegeera alibonyaabonyezebwa, aligenda ku musaalaba, aliyita mu kino, alyegaanibwa ababe. Naye wabulawo mu ggulu n'omu avaayo ajja okukola ekyo. Era kikyo awakulaga mu kubikkulirwa Yokaana eyabiraba n'akaaba amaziga. Wabula omu ku bakadde 24 n'avaayo n'amugamba nedda teweeralikira, omwana gw'endiga waali okutuukiriza omulimu ogwo. Kati kitegeeza Yesu yali gwe baali bayita omwana gw'endiga. Kati yagenda okujja ye ng'ategedde omulimu gw'agenda okukola, ng'akimanya alikomererwa ku musaalaba. Kati awo gaetandikirawo ku musaalaba. Kati alikomerera ku musaalaba awo njagala kukubulira nti kyenyinza okugamba nti we yali ku musaalaba, Mukama yandaga nti we yali ku musaalaba, ate essaawa eyo yennyini ku musaalaba lwe lutalo olw'omubiri oluli fiziko abantu lwe baali balaba. Naye nga waaliwo olutalo olw'omwoyo olutegeeza amakulu ge gamu ago. Olwo olutalo olw'omwoyo ate lwo lwali mu yeekaalu. Lwali mu yeekaalu, nga mu yeekaalu Yesu ateekawo ekkubo wakati w'eno abantu gye baatuula n'erya watukuvu makati waalingawo olutimbe oba ejjigi. Kati nga Yesu ateekayo ekkubo abantu bonna batuuka eri Katonda. Kati Yesu we yali ku musaalaba, mu yeekaalu waaliyo malayika Archangel Michael. Ark kitegeeza akulira ekibinja ky'abamalayika.
ye Ark kitegeeza akulira ekibinja. Kati njogera ku Archangel Michael yali mu yeekaalu ng'alwana n'ogwo ogusota gu dragon ng'agufumita ekiso ng'agulwanyisa kubanga gwali gulwana nga tegwagala Yesu akole omulimu guli. Kati yali ku musaalaba nga bamukomerera naye nga mu yeekaalu olutalo lugenda mu maaso ffe tetululaba. Kati kikulaga olutalo lw'olimu mu mubiri lusooka kuwangulwa mu mwoyo. Era naye Michael we yasuula ebweru dragon oba sitaani n'amukanyuga ebweru, mukama waffe eri gye yali tesera we yagambira nti kiwedde. Michael awangula eri mu mwoyo amaze owangula ono kwe kugamba kiwedde. Ye yalaba mu mwoyo Michael nga afulumya ogusota wabweru wa yeekaalu, ono kwegamba kiwedde. Era essaawa eyo Michael kwe kukwata ekiso kye n'agenda asala ejjiji, wabula bo baawulira olutimbe nga luyulika naye Michael yennyini ye yalusala okuva waggulu paka wansi. Kati awo tugenda kwogerako ekyo twagala okwogerako ennaku 3 nga bamaze mu ntaana. Ennaku 3 yali alazeewa kuba waliwo omuntu yakyogerako mu comments n'abuuza ennaku 3 Yesu Kristo yabuuza ennaku 3 kyekyaliyo. Kakati ennaku ezo 3 Yesu Kristo ennaku ezo 3 we baamuteekayo bati mu ntaana yava mu ntaana n'agenda mu hell oba abangi gyoyinza okugamba nti emagombe yakkirira wansi. Yesu yakkirira wansi emagombe. Teyali mu ntaana. Bakyogerako katono mu kitabo ky'Abakolosaayi. Colossians Abakolosaayi si Abakolinso naye Abakolosaayi bakyogerako katono we bagamba nti yawangula okuwangula okw'omulujjudde. Bayibuli endala ne zigamba yafuna gundi yakolanga public spectacle yamuwangula mu lujjudde. Bali boogera eyo we yakkira wansi. Kati we yagenda wansi mu nnaku ezo 3 we yagenda wansi sitaani yamulaba nga azze era yategeera ono mwana wa Katonda. Era sitaani we yamulaba nga azze sitaani yayita dimoni ze zonna kuba omanyi dimoni za sitaani naye byagwa nago balina amalala mayitirivu nnyo pride. Kati we yabayita n'abagamba ono mwana wa Katonda ngenda mubonereza kubanga eri wansi sitaani abonereza buli aliyo n'abakozi be ne batuma bali mu kibonerezo. Woba okoze ensobi oba kibonerezo embeera zaabwe zonna kibonerezo kuba akutuma kukola bikyamu ate otakikola akubonereza. Kakati bwe yamulaba nga azze n'ayita bonna be yagwa nabo bonna n'abakuŋŋaanya n'abagamba olwaleero luno tugenda kubonyaabonya omwana wa Katonda era tugenda kufuna obuwanguzi. Ye Yesu bwe yakka wansi yatunula butunuzi wati talina kyeyanyiga yayimirira wamu. Kati sitaani n'ayita byagwa nabo ne dimoni enkulu zonna n'abagamba batuule mu ranks zaabwe. N'agamba aba rank ennene be babasooka mu maaso kubanga ogwo mukolo munene gwa kitiibwa agenda kuswaza omwana wa Katonda. Era kubanga jjukira sitaani tayagalira ddala mwana wa Katonda. Era sitaani ye Mukama we yayanjula omwana we sitaani yagamba ye tajja musinza kubanga ku bulungi bwe yali alina ng'akyali mu ggulu yali amanyi ye gwe bajja okwanjula. Era sitaani yagamba ye tali musinza. Era ekiseera ekyo Mukama waffe Yesu Kristo we yayogerera nga sitaani amaze ga atali musinza Mukama waffe yayogera n'agamba buli vviivi lirifukamira na buli lulimi luliyatula nti ye Mukama. N'agamba wadde sitaani ayogedde bw'atyo naye buli vviivi buli alina evviivi lirifukamira na buli alina olulimi luliyatula. Kakati Yesu bwe yajja yayimirira buyimirizi waati talina kyeyanyega sitaani n'ayita dimoni ze ne batuula mu ranks zaabwe. Ranks ennene abamadala gaggulu be baasooka mu maaso ennyiriri n'ate buli omu ayo yali mu ranka sitaani n'amugamba ayambale ebitiibwa bye ebyambalo bye eby'ebitiibwa abalabe ranks zaabwe. Era gwali mukolo bonna baggwayo buli omu nga ogwo mukolo tayagala gubulako ogw'okubonyaabonya omwana wa Katonda. Ayimiridde wali bonna baatuula ennyiriri wee bati. Kati bwe dimoni zino abasembayo rank ezisembayo entono be baali basembayo emabega. Kati olunaku yasoosa b'amaanyi naye kennyini yali maaso awo. Kati olunaku olwasooka ne batunuulira bati Yesu
naye nga sitaani amutunula naye nga atya tamanyi kiddako naye nga yeewaana mu banne naye nga ekituufu tamanyi kyagenda kukola kuddako ng'era atya n'omukwatako n'omusembeera wabula yamulengera nga bulengezi waati nga mukama waffe yali nga afaanana nga waliwo yali afaanana nga bamukubye yenna nga feesi balinga abagikyamiza era ekifaananyi kyali ekyo waato bwe yagenda wansi mu heeru n'amaggwa amaggwa teyagayina nga bamufumise ebiwundu olugoye nga omusaayi nga ali bw'atyo era bwe yagenda yayimirira buyinza talina kyeyanyega olunaku olusooka ne luyitawo olwokubiri ne luyitawo nga bonna bamutunudde bati nga dimoni zino zirinda balabe sitaani engeri gy'agenda omubonyaabonya agenda kikwata atya kati ku lunaku olwokusatu baasooka kulaba nga kimyanso eky'amaanyi nekijja nekikubira ddala mukama waffe bw'ati bwe yali nga olaba lighting nekikubira ddala mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ekyo ekimyanso bwe kyajja mukama waffe n'ayimusa omukono gwe bw'ati waggulu bwe yaguyimusa bw'ati omukono gwavaamu ekitangaala eky'amaanyi ekitangaala ekyaka n'okusinga enjuba 100 ekitangaala n'ayisa wati omukono gwe ekitangaala kino nekyokya dimoni zonna abaali batudde mu ranks zaabwe maaso ge nekibookya n'atambuza bwati omukono ekitangaala nekivaamu nekibookya nekyokya ne sitaani ne bagezaako okudduka ne beetomera ne babuuka nga tebalina bayitanga ekitangaala ky'amaanyi nga kyokya nnyo nekibookya ekya era okuva olwo njagala kukubuulira okuva olwo buli dimoni gy'olaba feesi yonna yayiika bweti katonda wali bikula amaaso n'ozirabako zonna zaayiika zonna olaba nti kyaleerawo kwolwo zonna zaafa zifaanana nga olaba hora ati kati era mbadde ekibuuzo nkyebuuzanga nti lwaki zino bye tuyita biddimoni biki lwaki bifaanana bubi lwaki okukanyo nerifaanana bulala bonna ranka zaabwe bonna yabookya era we yamala okubayisaako waati n'abookya yennyini n'agenda wali sitaani n'amukwatako bwati sitaani yalina amayinja ag'omuwendo ku mubiri gwe n'atandika okugamuggyako bwati limu ku limu nga sitaani tasobola dde okwenyenya tasobola dde okukyuka bwati nga yenna ali awo alinga ng'omanyi nga olaba statue nga olaba ekintu nga bakipozinze nga olaba ice Yesu n'amuggyako bwati n'amuggyako n'ebisumuluzo alina ebisumuluzo bye yali alina n'abimuggyako era n'amuggyako ebisumuluzo by'emagombe naye n'abimuggyako era kwolwo lwennyini malayika archangel najja Michael n'ayambako Yesu ye yali amuggyako Michael n'ateeka ekyuma ekinene ku mukono gwa sitaani guno ne ku bigere era Michael n'amugamba nti ku lunaku olusembayo nga bamuteeka mu nnyanja ey'omuliro ebyo ebyuma byasibyeko kwe balisiba olujegere okitegedde kati era ekyo we baamala omuteekako ebyo ebyuma ne ku magulu sitaani ng'ali awo tanyega ng'asirise bwati nga naye omuliro gumwokyezayina nga dimoni oluzibuuse ate dimoni ezaali sembayo emabega guno omuliro gwajja obwali busembayo emabega nabulaba nga bwo buseka busesi nga buseka era bali abaatudde mu maaso jjukira bo baabugaana okutuula mu maaso nga baagala oba ranks nene kwega omuliro gwayakanga naye bwo nga budduka naye nga busekerera bali abatudde mu maaso ekyabatuziza mu maaso so kakati mu ssaawa yennyini mukama waffe Yesu Kristo n'akola bw'ati emikono gye bwe yakola bw'ati emikono gye waliwo abantu bangi abaaliyo emagombe nga baalinga abamusaaba nga bagezako okuwogana nga balaba bakuba babafumita naye nga bagezako okuwogana nga bayita erinnya lye yakola bw'ati emikono n'atandika okwambuka waggulu naye bwe yakola bw'ati gino emikono mwavamu amaanyi agaasitula bangi okuva emagombe era ku nsi bwe yali azuukira ku nsi baalaba entaana nnyingi z'ebikkula ke kaseera kwe balaba entaana ku nsi mu Bayibuli mwekiri z'ebikkula ne balaba entaana abantu abaafa edda ne babalabako naye yasituka nabo waati ne bagenda ne bayita mu ggulu erisooka ne bayita mu lyokubiri ne bagenda era we baayita nakati bw'oba ogenda mukama asobola okukulagawo kwega baalekawo engeri ya ekkuba eddene erigenda paka waggulu era w'ogenda Katonda ng'akkiriza osobola okulaba nti wano waliwo ekyayitawo ekinene bangi abajjayo n'abanunula bw'ati era bwe yavaayo bw'ati mu kuvaayo bw'ati awo Katonda we yamuweera kwegamba ekitiibwa n'okumasa amaso okw'amaanyi n'obuyinza kitegeeza essebo okufa kuno okuttibwa essebo kyali mu pulaani
era mu kujja yakkiriza mbu agenda kigumira era Katonda yabuuza ani gw'aba atuma era ye omwana gw'endiga n'avaayo ajje akole omulimu ogwo. We yafa kitegeeza nakyo ne wansi eyo yali alaze era waliyo mission ey'okutereeza. Era ebisumuluzo bino byali byawa? Ebisumuluzo bino byali bisumuluzo ebyali eby'okufa. Era kyovula bwe yazuukira yayogera nti mpeereddwa obuyinza bwonna era aweereddwa obusumuluzo. Jjukira nga tanaba kuteekebwa ku musaalaba yali alina obuyinza ng'agoba emizimu ng'era n'abalwadde abasabira ne bawona. Naye kati ate bwe yazuukira n'agamba mpeereddwa obuyinza. Kati obwo obuyinza tebwali ate bwagoba mizimu. Kati obwo obuyinza bwali buyinza bwa revival gye tulinda. Kwolwo lwe yabufuna kuba kyekitiibwa ekisembayo. Kyekitiibwa ekisembayo obwo obuyinza kati ffe ekyo kyagenda okutwambaza. Ekyambalo Adamu kye yafiirwa bwe yali azuukira yakyambala. Nga Adamu kye yafiirwa olwo nga kikomyewo. Omuntu kye yafiirwa olwo revival yatandikira ku ye Kristo. Obwo obuyinza Katonda yakimwambaza. Ffe kye tugenda okwambazibwa ku revival Kristo ye yasooka okyambala. Ye yasooka okyambala era yagenda okusembayo kyambala ffe tugenda kuyita mu ye. Ye Alpha ye Omega. Kitegeeza ffe bye twogera mu Luganda nti yawangula amagombe. Okuwangula amagombe tekwali kuzuukira kwokka. Kwegamba kati yaleka abakoze wansi bye by'omwoyo. Kwegamba buli kintu kyolaba ekiri physical kiriko eky'omwoyo ate nga eky'omwoyo ekyaddala. Yaleka kyabakoze wansi. Waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo kakiringa nga ffe bino bye twogera. Kati bino bye twogera olaba ng'ebigambo naye mu mwoyo waliyo olutalo olw'amaanyi olulwanyisa obulimba mu mitima gy'abantu nga waliyo olutalo kuba kati abantu bangi bali mu kusumululwa. Abamu kati beebuuza gye basabira oba bituufu. Abamu kati waliwo enkyukakyuka ezigenda mu maaso mu mitima gy'abantu. Waliyo olutalo olw'amaanyi mu mwoyo bino bye twogera luli olulwanibwa. Sitaani agezako okutwala emmeeme z'abantu naye kati waliyo bamalayika olwa bino bye twogera babawulako mu mitima gyabwe obulimba obutalaba bituufu. Kati abantu bagenda kutandika okukanula amaaso bagambe sookoleke. Bulijjo bino ewaffe ku kyaki biriwo ebiti naye nga bulijjo tebabiraba. Kati wano oba oyogera naye nga waliyo olutalo olw'omwoyo olugenda mu maaso. Mukama alina emmeeme z'anunula. Ate olw'omwoyo lwe lufuga wano. Lwe lwaddala. Owangula eri. Kale atulina Kalyango tunyumya. Eno Kalyango leero yabadde azze kuddamu bibuuzo. Ng'emazima. Puroguramu yadde yakuddamu bibuuzo byalaba ku channel. Ne mugamba nedda sooka otugirewo ne kano wadde baakabuuzaako naye nange neetaaga okukategeera obulungi wamu n'abantu bangi abaliwo ki ekyaliwo ekizattule. Yesu yali afudde era yali mu ntaana oba naye atunnyonnyodde lwali lutalo olw'amaanyi. Kakati njagala kati tuddeko ku bibuuzo. Mbeera nabyo ngenda londamu byendaba oba oli awo ebirina amakulu. Sigamba nti ekimu tekirina amakulu naye kati waliwo nga we naggambye akomentinga ku vidiyo tuli mu kwogera ku vidiyo ya bufumbo. Twogera ku bufumbo twabwogerako kwa katonotono. Marriage twagyogerako katono. Twagyogerako. Kati bufumbo niyo n'ateekako oli n'agamba mbuuliza ku mwami Jowero ayogereko ku bufumbo. Ate nga kyetuliko engamba abamu bakomenti nga tebannalaba which is not bad naye I think commenting nga tonnalaba bibeere we are watching naye okigenda ku kibuuzo ndoza tusooke tulabe vidiyo then tulyoke tubuuze. Kakati ekyatabula ennyo abantu tayisi twagyogerako. Tayisi bino bintu bibiri byenjawulo nnyonnyole. Tebagamba gwe okonfusinga help ne tayisi. Tayisi teekambu kimu kya 10 kinagendawo mu kyaki. Kati ate igwe wabikyusa oli mu kugamba nti
ne wenyambo atayina peas Essebo. ne wenyamba atayina mmere Essebo. nti ina abawadde tithe. So tell us the difference about those things.